wiiki ewedde namukyalirako mu ddwaliro ng'ali beta. Actually nali manyi bajja namusiibula. Naye buli ssaawa nga 5 n'eddakiika 2 nakubidde mutabani we omukulu John nga mubuuza omulwadde ali atya. Naŋŋamba nti bamuzizaayo mu ICU embeera ye si nnungi. Wayisewo ndeze eddakiika nga 5 nankubira nti Mirundi akoze ki? Yes. So kitalo nnyo nga gye nkomeza. Ensi egenda kumisinga muntu kika ki naddala mu politics ne mu mawulire? Mirundi abadde ayina ekitone ekiri kimu nti abadde asobola okudisikasinga ebintu ebiri at the local level ye Uganda n'adisikasinga ebintu ebya East Africa n'ensi yonna. Ate ekirala nga tiyeetya nga bw'amanya nti ensonga y'entuufu gy'alemerako. Ekyabadde too hilarious nga a good communicator must be hilarious. Ekyo kyabadde akirina. Abadde too informed. Tebakuliima nti aliddawo. Yes. Tamale Joseph Mirundi wandyagadde celebrating watya? Ekyokucelebratingibwa kinnuma nnyo okuba nti ensi yonna kati celebratinga Mirundi naye nga bw'abaddewo ng'alina ebizibu ensi ebadde temulaba. Kinnuma nnyo era nawulidde nti oba State House yagenzeeyo mu ddwaliro the other day babadde bamuplaningidde okuba nti olunaku olwolwaleero bamufulumya mu ggwanga Uganda bamutwala afune obujjanjabi obulala. Bakitegeera ddi nti mulwadde? Mirundi abadde awezezza omwezi mulamba mu ddwaliro. Mirundi afudde birowoozo. Ekisse Mirundi birowoozo. Mirundi engoba gye yagobwamu mu State House yemusse. Ekyo kyogera nako. Teri muntu yasapootinga gavumenti eno. Teri muntu yayagala President Museveni nga Mirundi. Ensi yonna ng'esiriza tesobola kudifendinga Museveni ne gavumenti. Mirundi was there namudifendinga. Unfortunately yasasulwa kugobwa bubi. Ne bamuwaka office manya presidential advisor nga talina office watuula. So lwaki baagala omulaga nti balumirwa ku ddakiika efembayo? Mu Uganda tumanya abantu alwala bulwazi ssenyiga ennyonyi n'emutwala Germany okujjanjabwa. Okitegeera? So it's total rubbish. Badde tebalina kye bayamba. Abavubuka b'ennaku zino abamawulire ba politician kiki balina okuyiga eri naddala bu video badde buzze butambuzibwanga nga bukolebwa omukenkofu Mirundi? Esooka mu Uganda temukyali bannamawulire. Bannange ng'otuyisizaamu by'eggaali ate. Yes, muli bamaskareeda mwenna abali wano. Kubanga temu investigatinga. Mirundi abadde adiscussinga topic from the start to the end. Mu Uganda munnamawulire akusaba exclusive n'atandika okubuuza kozi gwani. Okitegeera? Nze mansuubira watu ennaku interviewinga muntu sooka omukoleko background checker yani. Okitegeera? So mwenna bannamawulire abandaba mulina library awaka, mulina smartphones, but are you smart? Otegeera n'olwekyo kyekyo. Ate mulina omukisa generation yammwe. Ffe twavubukira oba twakulya mu kyalo nga waliyo UBC. UBC ng'eggala nawo ssebo ne baga bagenzi kuwummulamu. Byaliwo wano. WBS nejja, NTV nejja ne NBS. Kati ezo nazo zivaawo. Kati wazze social media, TikTok. Nze ntambula Uganda yonna ne buli muvubuka gye ntambula banga gashumba ne babuuza wantegeera otya ti ku TikTok. Kitegeeza nti communication yakoze eki yakyuse. Ne mmwe bannamawulire mugikozesa nga bw'erina okubeera. Otegeera ndowooza. So Mirundi abadde all around. Kakati ze singa okunnuma Muzaata yafa. Ne Muzaata teri yali amudidde mu bigere. Owokubiri yali Isma all access. Naye teri yali amudidde mu bigere. Otegeera. Kinnuma nnyo kati nkebedde ku simu ya Mirundi bwe njikuba tayinza gikwata. Muzaata takwata simu yange. Isma tagikwata. Archbishop Sitolo wange yali mukwano gwe tagikwata. Ani omulala Bishop Kagowe Masaka. Okitegeera. Enjawulo eri emu nti tuli mu layidi. Simanyi oba gwoddako banzi naye ffenna tuli mu ki? Tuli mu layini. Olutulaba bali ku lumbe wali wa Mirundi. Emyaka 10 from today teri muntu agenda kubeera ku lusi. Mingi nnyo. Okitegeera ndowooza. So tufiira ki nga tulwanira amataka n'amapuloti? Otegeera ndowooza. Gwe puloti gy'olina okimanyi nti yaliko nnyiniyo. So tulimanya nti tujja kuva ku nsi kuno tujja kweyisa obulungi. Mirundi abadde mutasangika. Abadde mukwano gwange nnyo nga gyenkoze eki nga gyenkomeza. Kiki kyotagenda kwerabira ku mugenzi Tamale Joseph Mirundi? Obuteetya Mirundi ng'omuntu gw'osuubira ntajja mulumba ye gwalumba. Okiwulira? Ye gwakola ki? Gwalumba. Ate wano kirire mu bannamawulire muli batiitiizi muli nga mpisi. Mutya
kyevolaba mulimu zino show zino eza Shakibu zalibye mulimu ebyo nezino ensonga enkulu ez'eggwanga tenzimuzikola ki temuzirimu. Kitalo nnyo ddala. Kitalo nga gyenkoze eki nga gyenkomeza nzize wano okungubaga nze sigenda kukola paka mande nga tukungubagira ani ntamala emirungi taliddawo. Abali ku NBS You're first born. Mwana w'abawala sinze first born mwana w'abawala. Okay. Munange nga byaze buli munange. Byaze buli byamuze. Wata n'abandi sikirowooza. Dokita bwe yankubidde n'aŋŋamba kirabika kuno omusajja tumuseebinze nakubidde muganda mukulu John nemugamba oyo dokita atya nnyo emuzeeyi agenda kubeerayo mu ICU akyakola ki ayisewo eddakiika 10 ne bankubira nti taata bwe butyo obulamu bwa muzeeyi naye nga tubadde twogera. Saawa zabadde mmeka olwo amawulire wega batuukiddeko nga famire? Kubanga ye brother wange dokita yabadde gyali era noze yasoose tutenda kubanga ffenna batukubidde natugamba kireka kuno tetugenda kusevinga ani ngatutegeka so nawetawo eddakiika 2 naddamu n'abika taata waakyo n'abamu ndaba si kitundu nasoose neŋŋanda n'okubika ngamba kirabika balabye bubi yabadde information yessa kubanga muganda wange yabadde naye nga ngamba alabika alabye ki ko yatugambye vitals zo tezikyakola ki zikyatambula levels pressures ennyo nemugambye ebinda bigenda kutereera ziruddewo era muzeeyi waakyo olumbe lwamututte mbeera obutwala omuzira tewaba nsiitaano era tewabaddewo nsiitaano akyo muzeeyi naafa muzeeyi kyona kikubuuza kiki abantu baagala okumanya abadde alina obulwadde ky'obumusumbu okutuuka omujjamulamu ensi muzeeyi abaddeyo omusumbu bulungi era abasawo baabitumbulira ekisuubiro era nsonde mu ripooti bijja kubaamu mujja kubiraba naye nga badde n'enyumoniya abadde bajjanjaba ebintu bingi ku muzeeyi abasawo naye nga naye alabika nkuno we yalwala yatya oba ekigero kyali kimutwala mu ddwaliro yaŋŋamba ndekansulewo lumu lwokka mulime kubonaabona mu ddwaliro nemugamba amuzeeyi towemalamu maanyi nti ogenda kufa tekikyali baana bato olina so naye bwamulaba ngamaze dde okusomoka ne gyendi sibalabayo nange simanyi nti bamundala gyendi kale ebintu nga weebityo nga naye muzeeyi alabika naye obulwadde yali amukoze eki muzeeyi otulabye bu vidiyo bungi obusatulatinga ng'agamba ayagala abeere mu maka 3 ennaku 2 mwenga famire ate tulabye funeral program ng'erimu weeraga nti tulina muzika sande oluusi oba wiishiye njiyite wiishi oba bigambo tebituukiriziddwa nga bwe byayogerwa mukikoze omutya mwenga famire ekikoze kuba amaka gegabaddewo kati yali aba owokusatu bagisobolamuwa puroguramu kubanga yali ayogera ng'agamba ekabalagala ayagala wabeeyo ekyengera then newamizzamu tukoledde kufa babaddewo naye nga nowekabalagala saga wabeezinga twewadde ennaku nyingi ennaku ye zeetandazibwa naye wana abasabye asanga
Okay. Nsonyiwa okujjukiza twakumuddwa naawe wano kukwanjula munnange ng'otiribiita lwakubeera muzeeyi yali mulwadde, yali mu bikanzika, yali na kapiira, yali mu kapiira amasiza wankolaganayo ne muzeeyi badde tamubadde so how close era kikyoyinza omwogerako ng'omuzadde akuvuddeko essaawa eyo. muzeeyi zonna byobulamu bwalabika tafuna essaawa wabuli tubadde n'emikolo egy'essanyu abadde afuna ebisinga kati n'okukwanjula emikolo tuba tukikola oyagala bakadde obasabye era guno omwaka mpozi emyaka 5 nayadde ngambye omwami wange tuli muzeeyi teyasanyuka tukikole na mukyalo ng'abantu be bangi asanyuke naye nakyo ndoza basitangira kiwonda tusobodde kolaki tuukayo naye muzeeyi abadde taata nga si yoli politician temulaba omugamba omugamba abadde taata ate baita ne bakuyingira nnyo politics twawulira ddala kubeerawo kwa taata ddala naye kati wayingiramu politics ndooza budde abadde abugabanya eri abaana ne politics ate ngaoluusi era eva feze tuba ku sayidi ye nga tuba tumuwakanya buli kaseera naye ngaabadde taata akugamba nti ne bwoba tolina kyolya mu bufumbo tosirika n'oba olaba bakuba owange tebamukuba kale ebintu ebityo ngaafa ku baana be. akasembayo muganda wange mirundi ali wabbiriya kinja kati buno obudde naye alikyengera kubanga yeye wali abamumanyi era naye ateka naye tutegese ekyengera nabo kyebali kubanga nabo balina okwaniriza abantu bekyengera n'abalala. muzeeyi tugenda muziika wasaawa mmeka eddi? zayo tuviiridde mu meeting tugenda muziika kalisi kyotera kyebamuzaala kijja nga tugambye tujja muziika 8:00.